Ekitongole kivunaanyizibwa ku bidduka mu ggwanga ekya poliisi kivuddeyo ne kiraga engeri ebidduka bino gye byatambuddemu mu ggandaalo lya Ssekukkulu. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino, Farida Nampima, agamba nti obubenje 95 bwe bwabaddewo okwetooloola eggwanga lyonna. Ono asinze mu kwogerako ne bannamawulire ku kiro kya poliisi e Naggulu. Nga 23 paka nga 26 Desemba obubenje obwatuusewo ku luguudo buli 195 nga ku bubenje buno 51 bwafiiriddemu abantu, 93 abantu bakosebwa mu bubenje obwo, n'obubenje 51 bwe bwatuusewo nga teri muntu akosebwa era nga teri muntu afudde. Accident 248 ezaguddewo mu bantu abakosebwa, ku abo 58 bafudde, 109 bakosebwa ekisusse era bano bamenyebbwa wammanga. Badriver abafudde ku nguudo bali 7, badriver abakosebwa bali 16. Abantu abavuga obugaali abafudde bali 4, abakosebwa bali 4. Abavuzi ba ppiki abafudde bali 17, abakosebwa bali 47. Abasaabaze ku pikipiki ezo abafudde bali 12, abakosebwa bali 33. Abasaabaze mu taxi tetulina yafudde naye abakosebwa bali 14. Ono era atangaazizza ku kyekyaviiriddeko obubenje buno okubeerawo omuli omwo mwe bakonedde abantu ebidduka bino ne biddukirawo, n'ategeeza nti ebifo byali batunuulidde nti byakubeeramu obubenje bungi olw'embeera gye birimu byonno tebyabaddemu kabenje konna olw'ensonga nti baali baayiwamudde abasirikale baabwe. Okuvugisa ekimama accident ezatuusewo olw'okuvugisa ekimama ku nguudo bwabadde obubenje 171. Abantu abatambuza ebigere nga tebalina buvunaanyizibwa nga tebeesibyayo gwa Nagamba zabadde accident 5. Accident ezatuusewo nga batomedde abantu ne tutategeera ani amutomedde, omuntu atomera omuntu n'agenda bugenzi, zaguddewo 17. N'obubenje obulala obwatuusewo ku bintu ebirala eby'enjawulo nga tebirimu ebyemmenye waggulu zabadde 2 ne zikola omugatte gwa accident 195 ezabaddewo mu nnaku ez'enkulu okuva nga 23 paka nga 26. Ono era alambise n'omuwendo gw'abantu abakwatiddwa olw'obubenje buno era n'emisango gye bagenda okubaggulako. Twakuta abantu 37 ku nguudo zaffe nga bazizza emisango ez'enjawulo nga bavuga emmotoka ku kkubo oba ebidduka byonna ku nguudo zaffe. Abavugisizza ekimama bali 644, abavuze emmotoka eziri mu mbeera embi bali 422, abavugidde ku driving license ezikukkiriza ovuga kubo ze muyita pamiti nga zaggwako nga n'ebidduka bye bavuga tebijja mu kilaasi ezo bali 235. Abantu abakwatibwa nga bavugisa ekimama ne speed ey'amaanyi ku nguudo bali 164, abo abakwatibwa nga tebasibye misipi bali 157. Kampala n'Emirano mwe musinza okubeera obubenje buno w'ogeraageranya n'ebitundu ebirala, era okusinza ku kitongole kya poliisi eky'ebidduka kigamba nti kyetunudde obubenje okweyongera omwaka ogujja nga gwakatandika. Engeri gye kiri nti abaana bajja kubeera badda ku masomero ate n'eggwanga lisuubirwa okuggulwawo obutereevu. Issa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.